ogwo omulundi omulala kale nga tweyongeddeyo mu maaso mukama wange ngitereezezza nga tweyongeddeyo mu maaso kakati tukyali ku bano ababadde bali mu kibuga nga batusumbuwa abantu muyitiriza obugombe era poliisi tugyebaza security mwebale nnyo okuba nga mukikozeeko ku nsonga eyo era waliwo eyayogedde ekyanyumidde omukyala eyayogedde ekyanyumidde wa security wa poliisi n'agamba kakati omufumu bamupapya waaki ne musaako obugombe olwokuba abantu batya abafu ere walengere mutuke yabafu asolo giviira mangu ya funeral service nale n'ataviira bagundi ba ambulance abatwala okitegeera aba ambulance abatwala omuntu nga badduka mulago ayinza obutabaviira kyokka n'aviira bali tusetubula obugambo buno katono nnyo butunnyikire kubanga tebali ku luguudo nti tebalina byakola gw'obaleeseeko mulimu gwange nti tewali gwe bagenda kuttira ku liiso saagala mutandike tulabula gwe tokyaweza wiiki nkola mulimu gwange gukola kyolina okola mu butuufu bwakyo weewala okutiisatiisa abasirikale nga bakola emirimu gyabwe kubanga tebali ku luguudo nti tebalina byakola gw'obaleeseeko gwaganya ogoberera amateeka so twewe ekitiibwa oleme swazibwa oleme kubeeraawo bakulabe ku TV abantu bo mulina abaana eka mulina abako mulina bakoddomi bammwe olina erinnya olizimbidde ebbanga n'ekigenda kukuswaza ng'okwatibwa ku kkubo bakujja mu mmotoka bakuteeka akabangali ya poliisi olw'okuba ntosobola kugondera amateeka ga kkubo tovuga nkwegayirira Farida Nampiima ategeeza nti ebikwekweto bino biyambyeko nnyo okwendeeza ku bubenje mu Kampala kyokka n'asaba abakungu ba gavumenti abalowooza nti ebikwekweto bino bityoboola ekitiibwa kyabwe okugenda mu minisitule by'entambula ebawa olukusa olwegazanyiza ku kkubo. Genda otuukirire minisita wa Works and Transport olage lwaki olina okuba ng'olina right of way ku kkubo. Ye mwennyini ajja kyusa etteeka alabe nga akunyigamu oba ajja fulumyayo etteeka eddala erinaalaga nti naawe olina right of way. Etteeka eryo bwe linaafuluma tugenda kukkiriza ovuga ng'olina right. Okay, twongedde ndowooza okubitegeera omukyalo oyo omwogezi wa poliisi ow'ebidduka bamuyita Farida Nampiima naye nga mukyala mulungi nga kirabika bulungi kinnyabo. Olwo n'omukyala omulala gwe bayita Zuweno wa traffic Zuweno ayikaika ali mu traffic bambi omukyala mulungi nnyo bangi aba traffic tebatuwadde nnyo buzibu naddala kale nga ffe naye mwebale nnyo mwebalire ddala lwakuba kyayogedde kikulu kiswaza nga bakugjeeyo wali eri nga bakupakingisa ebbali emmotoka yo bagitadde kagundi zizu egenda n'owooza munnanga tenze ensi emmanyi abantu bammanyi kuki okitegeera so twongere okugoberera amateeka twongere okukubiriza mwenna abavuga abafu bannange bw'oba ovuga omufu si emergency mu mbeera nnungi si mu bubi bane mu mbeera etegeerekeka mu ntegeere kubanga kati mutupapya wano eno eri balinza abagenda okuba nga bazika muzika ssaawa 10 obugombo obukubye ku ssaawa 2 ale mutuuseewo era mulinze okitegeera paka ssaawa 10 kati omuntu yeebuuza kyennya ekikupapyawo okitegeera so twongere okwegendereza ekirala mulimu n'eza gavumenti ezitususseeko ezitufuukidde ekizibu olw'okubanga eriko akanamba ka gavumenti ayina kuyita nga bw'ayagala bamu bakoona n'okoona ng'emmotoka ye gyasetuza endala ati okitegeera n'ogamba naye bannange tuli kuki naffe twagula obumotoka bwaffe mubuwe ku bitiibwa era babagambye nti ne bw'oba oli wa poliisi ne bw'oba oli w'amagye ne bw'oba oli waki naye ng'okoze ensobi ku luguudo oteekeddwa kuba ng'okwatibwa naye mbasaba bino bireme kuba mu bigambo bakama baffe aba security ebintu bino tubiteeke mu nkola ddala kubanga oluusi ebikwekweto ebibeerayo babeera n'amaanyi ago naye bwe bimala okuggwa ne tudda ku zero ne tuddayo gye twatandikira kati tusaba nga bwe musazeewo kubanga mukikwasaganyize ddala ayina n'akantu akalala kayogedde akanyumidde omukyala oyo Farida Nampiima agenze n'agamba nti abamukanga n'okanga munna aliko ku traffic n'olabika okumugamba gwe kankusabire gwe togenda kuwezaako nnaku 2 uniform eyo nkuwadde ennaku ezo 3 ng'ogivuddemu okangakangangaani abantu bali mu kukola mirimu gyabwe bw'oba ovuze bubikkiriza nti ovuze bubi ekirala tuyiga okukwata obudde bw'okwata obudde topapa ku luguudo nenjogera nga nze atapapa bw'okwata obudde topapa ku luguudo bw'oba omanyi nti oli watuuka wantu budde ssaawa bweziti tambula nga bukyali kati abantu basomesa nti olina okukwata obudde bino bibasomesanga mu ssomero fe abaasomako twavaayo tutegedde nti omuntu olina okukwata obudde mu klasi obeera ssaawa bweziti ku mbeera ssaawa bweziti mukwate obudde otherwise mutuleetera ebizibu ku luguudo n'abantu abavuga ku luguudo nga temulina mulamwa omuntu ali mu sipiidi 2
okolako ki avuga asooba tannamanya wadda mwe